Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Reik Machar ng'atandise emirimu gye mu ggye lya Sudan People Liberation Army teyalwawo n'afuuka omukulembeze w'oludda oluyeekera mu ggye lino eryali likulirwa Dr. John Garang. Okuva mu mwaka gwa 1984 okutuuka bano bombiriri bwe baafuna obutakkaanya mu mwaka gwa 1991. Obutakkaanya buno bwakulira ddala era nga mu kiseera kino Reik Marshall ye yali akulira ekitundu ky'obugwanjuba bw'omugga Kiira mu ggwanga lya South Sudan. Mu mwaka gwa 1986 Reik Marshall yayingira mu ndagaano y'abakulembeze ab'ennono abaali bayitibwa Bagara era waayita emyaka 3 n'akulembera eggye eryawamba ekitundu ky'Abamerute nga ne mu mwaka guno gwennyini yasobola okukyalirako abafamire ye eyali ebungereza omulundi ogwasooka okuva olutalo olw'omunda we lwabalukawo kubanga yali amaze akabanga nga tebawuliziganya era nga tebeekubako kyamulubaale. Mu mwaka gwa 1990 ng'amakanda agasimbye mu Li yaweebwa ogw'okubeera omuduumizi w'amagye g'ekitundu ekyo wamu n'ekyali kigatta ku ggwanga lya Ethiopia. Obutakkaanya bwa Reik Marshall ne Dr. John Garang bweyongera nga bwali buva ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala obutakwatagana mu ndowooza nga John Garang yali ayagala Sudan ekkirize buli muntu era ng'etambulira ku nfuga ya demokolasiya. Kyokka Reik Marshall ng'ayagala South Sudan eyeetongodde. Reik Marshall yali omu ku bayeekera abalwanirira obwetwaze bw'eggwanga lya South Sudan okuva ku Sudan ey'awamu era mu mwaka gwa 1991 n'abayeekera abalala okwali Lam Akol ne Gordon Kong balangirira nga Dr. John Garang bwe yali agobeddwa mu kibiina kya Sudan People Liberation Army olw'okubeera nga tebakwatagana nga ye ayagala birala nga nabo baagala birala. Okugoba kw'okuva mu kibiina kino kwaleetawo okutondawo obubondo obw'enjawulo omwali Breakaway Faction n'aka Ayat ne Wat akaali kayitibwa Sudan People Liberation Army Nasel Faction nga kano kaamalawo emyaka 3. Reik Marshall ng'asinziira mu kabondo ka Sudan People Liberation Movement Faction yeetaba mu kittabantu ekyali ebbal nga muno abantu abawerera ddala 2,000 be baalusuulamu akaba mu mwaka gwa 1991. Ng'ebikumi n'ebikumi by'abantu bimaze okukkirira ekaganga olw'enjala n'okulwanagana. Kerubino Kwayin ne Faustino Atem nga bano baali bannamagye ab'eggwanga ly'Abadinka okuva mu kitundu gy'e Pahal Ghazal era nga be bamu ku baatandika ekibiina kya Sudan People Liberation Movement. Dr. John Garang yabateeka mu kkomera olw'emisango egy'enjawulo. Bano baddukayo ne beegatta ku Reik Marshall mu mwaka gwa 1993 era ng'amaanyi gaabwe gaakola kinene ddala ku ludda olwa Reik Marshall. Kerubino yafuuka omumyuka w'omuduumizi ow'oku ntikko era nga bamaze okwegatta ku kibiina kya Reik Marshall erinnya lyakyoka ne kituumibwa Sudan People Liberation Army United okuva mwaka gwa 1993 okutuuka mwaka gwa 1994. Mu Septemba w'omwaka 1993 eyaliko pulezidenti w'e Kenya Daniel Arap Moi yayogeraganya ne John Garang wamu ne Reik Marshall mu ntuulo ez'enjawulo okusala entotto okumalawo obukuubagano obwali wakati waabwe. Mu Okitoba w'omwaka 1993 olukiiko lwa Amerika olusookerwako luyite American Congress lwatuula okutabaganya John Garang ne Reik Marshall okusobola okumalawo obukuubagano. Ababiri bano balabika nga batabaganye era nga bassa kimu ku nsonga ez'enjawulo omuli okussa wansi ebyokulwanyisa n'okutabaganya ebibinja byombi bafune eggye eryawamu. Olunaku olw'enkya lindirira ddala baatabagana bassa mu kimu oba baabisuula ttayo. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.